po jako akawuwo. Ensonga zino mbozimanyi zirina okuba mu constitution. Esaawa eno nga so constitution kyomanyi kyegamba. Abatuuze okutuuka okwogera bino babadde basinkanye abakulembeze baabwe okuva mu Town Council y'e Busunju saako n'abo ababakiikirira ku disitulikiti. Basudira omuntu kuva ku nnusu 10 mpaka ku miliyoni 3 nga totegedde nti anaafa ate okuba guno naye mugenda mugamba nti bongeddemu emitwalo 3 nga twagala mukaaga nabali ababaddewo privasi mwagobye babadde batubba. Nze nawa pulaani ennyumba yange wali emitwalo 3.5 awo sifunagana risindika juzi bajja abalala era ne mbawa ssente. Abatuuze bagamba nti bajjako empooza basusse okubagerekera emisolo emingi ate nga tebalaba kye bakola mu nsimbi zino. Netubuloyo n'akamotoka ogamba nti bake baatuwanga akaduka akayolanga kasasiro wala bapangisa bupangisa nti ate sente zipangisa muka tetuzirinawo tubuuza ebyofa bawo omusolo tufuniramu wa tunyigiriziddwa abantu bagenda kulwala tetulina buyambi bwonna. Mbuuza eddwaliro ly'e Namulamba liriko obudde bwe likola olw'omukaaga n'olwesande ffe tetulwala olw'ekirala bwe tuba tulwadde bwe liba litandise okukola litandika ssaawa mmeka. Abakulembeze ku disitulikiti oluwulidde bino bategeezezza abatuuze nti abakulembeze ba Town Council basusse omulugube nga kino kyabaviirako n'okuva ku mazima. Mu kibuga tulina abantu abasoba mu mitwalo 2.5 abakola Busunju Town Council. Naye ebyobulamu tuli mu mbeera enzibu ennyo kubanga tukyalina ekizimbe ekyeddwaliro ekyali ku level ya health center 2 newankubadde gavumenti yatuwa health center 3 naye tennaba kumalirizibwa ate nga contract etulaga yandibadde yaggwa dda. Abakulembeze okuva mu disitulikiti olutuuseeko mu Town Council y'e Busunju balaze obweraliikirivu eri enzimba y'ekibuga kino gye bagamba nti teriiko pulaani. Okuddira omugugu mu abatuuze ne mugututikka ffe abakulembeze ffe tuliwo kubakulembera naye tulina kubeera tutya? Tulina kubeera bumu. Bolowooza bayinza okujja ne bazimbira mu lutobazi nga bazimbiddewo obwereere? Temukolangako mbeera yonna nti mwagala mwogere ku nsonga eyo. Nye lwaki ebizimbe bigenda mu maaso? Temukola ghetto mu maaso eyo batandike okubamenya. Naawe bw'oba okirabye kirondoole. Ekololo nega mwoca mugulolo lubyawula naye enjawulo ero lwaki ekolo tewagulwange ekukabo kya walayisi bano bazimba bitali biteeketeeke bali ne bazimba ebiki meeya bano bagamba bantu babasasuliza pulaani bazimbe Busunju ebeere ku pulaani. Tawunikira w'ekibuga kino Eric Kinobe abaanukudde n'abategeeza nga bakyali mu nteekateeka y'okusomesa abatuuze ku nzimba ennungi. Pulaani guli tekiniko nnyo guyita mu mitendera egiwerako prosesi eba mpanvuko naye we tuli mu kiseera ekigenda okujja mu bantu kati okubajjamu ebirowoozo n'okubannyonnyola obulungi bwa pulaani n'oluvannyuma eryoka efulume nga emaze okukakasibwa ekitongole ministry. Ono agamba nti pulaani y'ekibuga kino ekyamala kukakasibwa ministry evunaanyizibwa kuteekerateekera ebibuga. Kati mu kiseera kino era tulungamya ebizimbe ebizimbibwa kubanga twalina physical plan eya town board ate n'omutendera gwa Town Council physical plan gye tukola erina gye bayita cadastral maps ziba ziraga kiki ekiraga luddawa wadde eri pulaani esemberayo ddala muba temunnagifuna. Ye meeya w'ekitundu kino Zakeya Katende bw'abuuziddwa ku nsonga ya kasasiro ategeeza nti emmotoka emuyola ekyali mu garagi nga yali yafunamu obuzibu. Era emmotoka eno yakwatibwa n'etwalibwa mu makanika n'ekikyagiriko ekizibu kyayo kiri nti ebyuma by'emmotoka eno tosobola kumala gabisanga. Mulina kunoonya kino mpola ne mujja kugiraba ng'ekomyewo nga yanjawulo. Kyokka bo bakansala mu kitundu kino bagamba nti emmotoka eyabaweebwa y'emu ku ezo ezaakolebwa mu nkola enkadde nga tesobola kukola bulungi mirimu. Naye yafuna obuzibu nti wegenze mu galagi ate ne tusanga nga yeri enkola enkadde eguddeyo era saawa zino kasasiro k'omusa tutawaanya buli wamu naye nga tusuubira singa emmotoka yaffe beekomyewo ate embeera ejja kuvaawo era tukubira ne gavumenti omulanga. Town Council y'e Busunju y'emu ku Town Council ento ze bagamba nti zikyakula era ng'eno erimu omuwendo gw'abantu abasoba mu mitwalo 2.5 kyokka ng'ebyobulamu byo bikyali bibi ddala. Matia Sekanjako,
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Nini bwe oyagala kukola kikomera, oyagala kuzimba kantu kali temporary, oyagala kuteeka wantu kiyosiki, bino byonna byagala okulungamizibwa nga tugoberera physical plan yaffe.